Welcome to the show. Basebore banyaba batambula naffe. Akumbuka tuko Megaton Media wamu ne Noordeen Ntege. Mozala Megaton gemanya bingi bitambula mu ggwanga Uganda naye ennyumba ya Ajete Namyalo yaleese ebizibu. Party gye yakoze birthday party gyakoledde omwana nalabyawo n'emmotoka gye yawadde asatu leader Benz yaleetedde abantu okubeera nga abantu boogera ebigambo ne bagamba nti sente zino zaakozesa sizaamuyo wa musolo zaali mu kwonoona bw'ati. Abennugu bayogedde ebigambo bingi nnyo naye ndina Ntege olunaku olwaleero agenda beera ng'atunyumiza Namyalo mutuufu yaani azimbye ennyumba eri awo ganjiri sayidi ki ennyumba ya Ajete Namyalo yaleetedde abantu kubeera nti boogera ebigambo nalabira Tamale Junior beetala ennyumba ayina n'ekisenge ekiriko gundi abasirikale abamukuuma basula mu kisenge kyabwe omwana ayina emmotoka eyiye satulira bamuwadde Benz ennyumba eri kyanja yaleesedde abantu okubeera nga boogera ebyo abantu okubeera nti boogera ebigambo agibuuza ku bantu tugenderewo. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Nze Noordeen Ntege mbabuuza ko ebyo gye musinzira okutulaba bannaffe abali mu diaspora mwenna ne bannayuganda okutwaliza wamu. Yesep Mchayampa kaseta ali bulungi. Aliwa. Uli yampa ziri sente ze wampa. Jali ali bulungi. Anjagala. Okufa yagamba watereze emirimo era yagambye tutereze studio yagala yongera okuterera. Bulamu obutaala wano. Bakutaala microphone nga ssatu ennungi tufune system eyaddala naye nga atusabira tubeere bwe tutyo. Kama Katonda mwe kyasinga okwagala. Bannayuganda mpulidde nga boogera ebigambo bingi ku Hajati Hadija Namyalo. Sente zinaazijja wa zaayonoona omanyi eno ensi eyina ekizibu. Abantu olumu batuufu okubuuza ebibuuzo olumu bakyamu. Oli abuuza Hajati Hadija Namyalo kati omwana omuto omugulira otya emmotoka ey'obukadde 600 obukadde 7 obukadde 250 ez'emmotoka ezo kwonoona ssente kukola ki? Oli mutuufu ali mutuufu complaining aba mutuufu olw'ensonga gye tasobola kubikola. Olw'ensonga omuntu aba ne ssente ze ayina eddembe erizipulaningira. Abantu gye bali ng'okwata iPhone naye nga bakubuuza ekuyamba ki? Nga toyina. Njagala iPhone 17 ebyaddala nga bwemubuuza miliyoni 4.5 ze wagulamu essimu. Empe ekifaananyi ekirungi n'obaaki? Empeesa ekitiibwa n'obaaki? Naye tetukuvunaana bw'oto bw'okola ki? Bw'oyagala. Kajja Hajati Hadija Namyalo omuntu olina okuba ng'oli mulogo wattima nnyo nga gwe buli ekikusala mu maaso tokyagala. Wafibitizi. Mpaayo omuntu mu Uganda gw'ogamba nti ebyaddala tubale emyaka 30 nga yali akoledde ku bantu abatali nganda ze nga teyeesimbyewo tasabye ki? Hadija Namyalo anoonya ki? Ndabye abantu wano mu Uganda nga bw'akolerayo ko ku bantu wiiki ejja mumusanga ku ballot yeesimbyewo nga kuga yali abagulamu buganzi ne yeesimbawo ne mugamba omusajja atukoledde nnyo aleeseza ambyulensi akoze biki bowa hose mu byalo atulwanyeho ku masannyalaze enguudo azigizeeko kyebayita okugula obuganzi. Kati n'olaba nga fine service tugifunye naye ayina wayagala tumuddize. Hadija Namyalo si bwali. Yakola ekisanja ekiwedde emyaka 5 wamulaba ayagala bwa kansala deputy MP meya LC5 yasigala mirimu gye gyakola. In fact kukulwanisa abantu gye balwanyisizaamu Hajati Hadija Namyalo nze nali mmanyi tugenda okuva mu kalulu nga bamugobadde. Naye abantu abamulwanyisa tegiba mitima bibi abantu abalwanyisa Hajati Hadija Namyalo abasinga be bano nti nnyina office ndi meant okuservinga public naye nga sigikoledde kati nga Hajati Hadija Namyalo akulabisa. Oba okitegeera nti waliwo abantu bangi abagamba nti Hadija Namyalo byakola oli abuuza naye kati ono Hajati Hadija Namyalo ku office ye nga bwe yenkana n'obuzito bwayo n'obutono olwo prime minister ye lwaki tatukulira kubisinga kwawo
yeepanka mbu yakola ennyo. Kaakati bakubuuze tugeze atwala ekibiina ekyenalemu awamu tugambe nti Namyalo yasinga bajeti, tugambe nti vice president Namyalo yamusinga bajeti, tugambe nti minister of finance Namyalo yamusinga bajeti, oba onfuna. Kakati ebyo bw'omala obbigattagatta musiraamu sooka obeereko n'omukulu oyo mubuulire dakiika 2. Ebyo bw'omala okubigatta bikuwa ekifaananyi nti walwawo enge nti omusajja omukazi atulabisa alowoozesa abantu abatulaba nti tetukola, nti Namyalo afuula bali mu ofiisi endala nti tebakola, ajja ti byakola biswaza bano. anti ejjatadija Namyalo akulaga agaba ebyalaani n'agaba saaluuni n'agaba boda n'aga kati nsimbudde 10 abo batadde capital kati nkalu ye mama capital wasanga asika amandazi nga mugamba kuboyagala kola nkusindiseemu ajija Namyalo nti gwe nkusindiseemu. Kaakati oli ajja kugamba naye ayogera bubi aleekana nnyo nzayina bye byagenda ebyo bireke obwo bulamu bwa Adija Namyalo enjogera ye gwataleekaana nnyo wali oyamba gwe toleekaana towemula naye public ekufunyeemu ki tulaba bulabi basajja abantu bemugamba kati Adija Namyalo yakulaze nti yakoze party mu open abantu embaga bazikolera Bulaaya naye yali wano n'agula ebizimbe Kenya n'agula ebizimbe Netherlands n'agula ebizimbe Dubai naye nga wali yali living a normal life for Uganda. naye sente yonna eri wano. Namyalo kye yakoze yeddizaako ye celebrate nze oluvannyuma lw'okukolera okumala ebbanga eddene. Namyalo yaliko Tanzania Bagambye nga takolera mitwalo 2 bagamba kye yakula Tanzania eyo yaliko Tanzania ng'alinga wa UN ngeza mu nfuna ya sente ng'asobola okufuna obukadde 2 ebyaddala. Yes, era yali aganye guno mulimu president yegayirira mwegayirire ajja ti Namyalo yamba buyambi ggwanga kyenda byokola eri ate wano okisobola nnyo kubeera eggwanga lyaffe tenjagala services zino zituuke ku bantu baffe eri yalozaako muloze n'amugamba nti Namyalo abantu benkola nabo bonna babbi baagala kwekkusa osobola okunkolera omulimu omuntu n'agulaba. Kampeyini ya Namyalo bw'aba akola ebintu bye takolerera kampeyini nti kakati tuyingidde tugeze kati nga 3 mu 1 atuuka nolaba abantu nga batandise okubaako Namyalo atandikirawo yatandise dde okugaba zi boda biki naye nga bw'omubuuza nti ekya bagenda kwesimbawo nti nedda yagamba omuntu alina okufuna service emutuukeko. That is Adija Namyalo for you. ye kyafa ky'abantu kufuna services. Singa Uganda erina just mu myaka 8 nga twalinayo bannamyalo 4 singa Nairobi twagiyisa dda, singa South Africa etulwala n'okufa, Lagos singa batukyawa dda because abantu singa bakulaakulana dda. Museveni president alina bw'ayogera ku middle status income oba nti ensi yava eri mu bannamba lujega mu baavu lunkupe lukyolo abankuseere katuli awo mu middle income nti kale omuntu addayo ko n'ebiri n'esatu n'etaano ono eddeire abasinga obungi naye Namyalo kyali mu kukola kuddiza kulaga nti nno bino tubisobola okubikola mu bitono mu government budget entono gyeyina n'omunaku asobola okubaako kyakola kyaganyulwa. But guess what happens? Ojja kunoonya buli office ezibaddewo okukulaakulanya bannayuganda. President Museveni campaign emyaka 2 egiwedde abadde ku kimu baani ababba sente z'emyoga enju ne baleeta amabaati baani ababba amabaati n'abagagga bootenda nti oyo omukazi alina okuba nga azitowa triliyoni ya sente ne bakugamba yatuteeko amabaati emigongo 3 n'olaba omululu oguli awo obubbi obukudde ejjembe. Kati Namyalo kye yakoze abanaku n'abantu abalina emitima emibi bo bwe balaba omuntu eyeeyagalako abantu baagala balaba ng'obonaabona bonyiibonyi. Kati ennyumba ya Jati Namyalo ebaluma baagala asulewa era njagala oŋŋambe nti yazimbye mu nnyanja Kazinga yekka mbwe ennyumba yayitiridde ennyumba mu kuyitirira kwayo bw'oba ogamba eri kyanja abantu abalinawo amayumba ekyanja wonna bakola wa
Baba alinawo ennyumba endala bakugamba bakolawo. Bamujjeko akajanja. Maaluna nnaku. Nti ennyumba yayitiridde eri olaba ekibuga kyonna nga bwe kyaka. Baagala n'alabye Tamale Junior nga n'agamba bamuweko ekisenge kino abaserikale bwe basuula. Bakimuwe aveeyo egwo gy'abeera ekyengera. Asigale taata we gye yakuzimba ekyengera. True leader mbw alina waakwatira live. Oyo ali true leader ye waali. Bw'ogenda mu kisenge ky'omwana. True leader omulaba. Mulimu babuloga abadde balemeddeyo baasiseyo basike. Balina yabadde yeekwese wansi ne bamugamba neddava mu nnyumba ya Babuloga baabaddeyo naye kyendabye abamu enjala yasusseemu. Naye kiri expected. But yalidde mmere wenda mirendo wazazeeyo n'agiza bwengu. Musajja wange. Omusajja yagabudde. Nga buli kyakwatako darling. Ani kati gwe balamu nti Adija Namyalo agabula abantu batamukwatako. Yakola wano okusibuluka okutabangawo. Yagenda wano erugogo wano ku KCC. Kidyawo. Abantu lwe baali emmere ne batikka. Ati nalabako abantu nga baleeta boda. Kusitula mazzi, soda, bikinti kiki. Adija Namyalo agabudde. Boda zaabulanga mu kibuga okutwala abantu kumbe nga ziri zitwala mmere. Kusibulula kwa Namyalo kwe yakola erugogo. President yavaawo ssaawa nga 10:11. Abo ne batandika okulya. Naye nga baasiibye. Naye nga bano nga n'abafulukinze bagamba temwasiibye mulye. Omukolo gw'abasiraamu ate bamuvudde wa. Bakwatanga n'abatambula olaga wanga tonnali. Kintu kya Adija Namyalo agabudde. Abantu ne bali. Satu leader nga waali awo. Musajja wange Rama. Musajja ino va kurama tubeere nnyo ku Satu leader. Omutima omulungi ogwo gwayina. Satu leader abantu bonna bakuŋŋaanya. Yabaddewo nnyo. Ate kirungi nnyo Adija Namyalo no lwaki agenda kuwangaala. Era tasaana kufa. Tulina abantu bangi abalina okuwaho Adija Namyalo emyaka. Kuba bw'atufaako eggwanga lye lifiirwa. Nalabye Zubba Dugundi ze yasomedde omwana. Ani nkugamba Adija Namyalo ye muntu asiima omuntu gwakoze naye n'agamba omusajja ono abaddewo omukazi ono abaddewo. Bw'ate emmotoka Satu leader. Ezitali zino Primo simanya Nuwa Kanda. Oli omusanga anyumya Nuwa. Mbune emmotoka yamuwadde full tank. Kati nkubuulire yamuwadde Benz eyo gy'olaba. Enjeru. Automatic emba. Etambula essa. Eminyolo gyayo gibulira munda. Kitya. Tolaba Range Rover zino nga ziriko nga eri ewasula motors. Yasula motors. Eri Range Rover gundi gye bamuwadde yeeyo. Kati nenjagala kulaga omuntu aba n'omuntu n'omusiima. Namyalo kye yakoze abantu betukoleddeko betuwangadde nammwe nga mugamba waliwo abantu betukoledde emyaka ng'akanya kuwaana. Bannange oli muntu mulungi. Bannange olina amagezi. Naye gagawaza. Nga ye akulaga bulaza kalina gy'asitudde. Namyalo akatono kayina kagaba. Ate abamu tebaswala akuyita n'okuyita n'akugamba. Kati nsuubirayo buwumbi 15. Naye bwe mbufuna njagala oba ngende ejjinja eyo n'akuteeka mu mbeera gw'olina kuwulira buki n'obeerawo era ekituufu n'agenda ejjinja n'ebifaananyi n'abikuweereza. Nyina musajja wange Bamuki ayina omusajja mukwano gwe nnyo musambi wa mupiira electric man yani. Olaba Africa Cup gye twasanyukiramu eyo 2018-2017 eyali yalinyagalidduka electric man yani omutegedde omusiraamu yagenda ku Egypt yakubirako Vipers eyo ayagala Bamuki naye bwe baba bamukansa omujja mu kiraabu endala abasajja bakkiriza ngenda funa $2,200 ngenda funa $2,400 nti bannaye batuya naye singa biyitamu nga biyitamu ng'amulaga zuno nsayininga ng'asayininga bwe bimala okuggwanga amugamba kalino tuyingidde kampu nti alabayo yadde $2,000 basigala bo bamboozi ng'abalala bonna bamuvuddemu Bamuki abeerawo naye Bamuki amubuuza amugambeyo konti ensonga ya $2,000,000 tazimuwa
kati nyina abange bennyini bempangadde nabo emyaka toboogera nyina bempangadde nabo emyaka tokola ki n'ovuga emmotoka eyo bo bayingizawo bagulira obeera bubeezi bakazi baabwe boyfriend baabwe baani naye nga soka okubira Noordeen kino kiri kitya nti olaba kati olaba wadde namulabye ali mu kuyiga kuwuga wadde kaakati abantu nga yaakanya kimu ne Noordeen oyina amagezi bannange nze Noordeen kati waliwo ekizze Noordeen n'akuyita omanyi mwe basajja bange nti ye maama ye taata wallahi n'abikunyonyola byonna nga byabulamu busembayo nga mukimaze bwe bimala okuggwayo byonna takujjukira tasobola kujjukira kakati yati Adija Namyalo kino kyakolera abantu abamulinaanye batambudde nabo okubasiima tekikoleka anti kibi nnyo okutambula n'abantu abayala ate n'owa abantu bali tomanyi ye bagagga atuuka mu bbaala n'agulira buli alimu ebintu n'akuwa omutwalo tomanyi yo basajja atwala muwala ku Serena Hotel n'amuliisa ebintu bya miliyoni namba n'amugamba naye tusule na wano nti ye ne basula omuwala ne bukya n'amugamba nyinayo n'ekizibu kyakakadde sente bw'onoona nnonoone nomugamba wantutte ku Serena Hotel obanyi nyina ebisi ate nkusaba yakakadde olaba nyonoona buki bwonoonye nyina omulala alina baatwala out n'asipendinga miliyoni 8 n'abasiibuze gye ebiri abo bantu babaako sitaani nava naye ku radio tugenza kyame tulye kantu tumaze obbirya woyita kubanga walya bino ebyabajjo tumaze obbirya wabiri si ne bajjo nze ndina mwalya namulala tumaze naye ebyabajjo bye mwalya oba birala simanyi tumaze obbirya woyita n'agira woyita n'atuuka gwe wasasudde renti oyo yali bajjo wasasudde renti oyo bajjo mumanyi meka mitwalo 3 seka nawe no 3 namuwaaka kadde olwambala nze nampa emitwalo 2 gwe nali naye twogere ku bajjo waffe ekyo kyakola kirungi nti bajjo otambula naye bw'ogamba otambula naye wenyini mwavanga ku biiti wakiŋŋamba dda n'otambula naye n'asanga omuwala omulungi n'ayimirira namuga kati osula otya emakindye osaana kyanja leka naawe miliyoni 4 n'azimuwa apangisa ekyanja bw'amala ozimuwa n'omugamba nti bajjo nyinamu n'ensonga yakakadde twala eri naawe ayinza okuyisaamu empi naye bw'amalanga kubira essimu amanyi mwe bakyali bange olwateredde bwatyo bwakola kukiwaŋŋamba naye njagala kukugamba nti true leader Adija Namyalo akulaga abeerimba wadde naye nammwe mulina ensonga era Adija Namyalo yakwata abaana be bonna n'abatwala mu State House abakola awo n'abagamba president gwe tukolera abantu abalala tebagenda kunyumirwa president nga asakira abeeri n'abeewaka kati kyeyakoze nti yazimbye ennyumba eyiye n'agula emmotoka eyiye kati omunaku ali eyo akuba bayita kubagana ntama bakubemba kakati olaba eyaki ani yakugamba nti okusavinga public kitegeeza kubonerera kwebonereza nti kwegamba bwe mba mbaleetera emmere kati abantu bali mu mbeera egamba nti hajjati Adija Namyalo agenda kukwata ebintu bya bukadde 3 abibagabire yagenda ayimiriza ab'ebikomando mumpeyoko ku kikomando ate batukolera abantu munaggwayo ddi naye akoze kyakoze ate akyakola bali abalala bo bakoze eki gwe weebuuza omubaka wa kukiikirira akoze eki minisita w'omu kitundu mwova ogambe tulina minisita wakyo wa agriculture waffe yatuleeterako emmwanyi nti nno buli muntu emmwanyi 100 tugeze tutwale Butwasi region gyova nti minister kati nga mwami Vincent bamalanga kisempijja yaliko minister wa agriculture njagala ongambe nti ekalungu abantu emmwanyi baatuka nozifumbisa nti buli nju mbawadde emmwanyi 2,000 njagala muzisimbe
ate making sure mbanoonyeza ebigimusa njagala ekisanja kyange kigenda okuggwako kalungo muli abaliddawo balinkolaki balintenda tekiriyo minisita wa finance Kasayija weeyo atukoledde ki oba onfuna Nabbanja maama Nabbanja twogerako mwogere maama anitamu naye gwe omulabye luddawo wano wogamba nti nabadde bite namasuba Nabbanja najja no oba nayo no Namyalo atambula boda twogerako nga bwe mbakugambye Bebe Cool oyo mulaba nonya bakire basono bali bulungi Bebe Cool ye musajja abeera n'omuntu wenga manager we bakozi be bali nabo teri gwogenda kusanga oyiseemu maaso Bebe Cool omusanga manager we avuga benzi omusanga gundi we kanyama we nga byaliko birala ayina pichi ene wanike kwakwa ababwati nga wanise kwabula omusanga onolaba nga ayambadde akakadde okitegedde abamwetoolodde kati Bebe Cool kyakola oyina okutambula n'abantu bwe boogamba abali ku lusegere nti abange mbabeererawo oba onfuna mwanyirize fuulufiga omulaba kebe boda togirinnya ng'ali wali agamba bwe tuba tuvaawo bameka babiri ye fuulufiga nti waliwo atuwaddeyo akakadde gendayo n'abiri gendayo n'ataano that is full figure abantu abalala tubeera nabo nga baagala kimu kubeerawo nga tumugamba ow'amaanyi akoze eki azze tayagala gobe n'amaanyi yeye maanyi Namyalo akolera abantu making sure nti buli muntu alina kyazza mu yamaze okukola oba akyabakolera kati ate kano yaguddewo suula mpya nti alina amaka w'asinziira Namyalo alina omwana omu mu bulamu ayino n'emmotoka gye yawadde omwana yalumya abantu ye yasinze omwana omuto ne bamuwa emmotoka eyo anti omwana omuto bamuwa mmotoka muwadole tezita ate mbaga muwadde emmotoka ne muba n'ebisumuluzo ne balyoka bayombera baana babaneiba okitegeera omwana n'akutuusa birthday n'omugulira ebintu ebiringa emmundu ne biryoka bimukanga bu n'omugulira ekisolo nga kikanga mukanga bazanyisa bino ebigundi ebipiira by'Abachina kikaluba bakyekuba osiba mu ddwaliro abo nno gye bali naye waliwo tuga buli omu enfuna ye tukkiriza enfuna yo gy'olimu okuggyako ng'olina kyewawa Namyalo akitwale mu ofiisi emu n'atakituusa njagala kwongera kutegeeza bannayuganda ofiisi ya Hadija Namyalo bagiyita Office of the National Chairman. Ne waliwo office ya NRM enkulu eri ku kitebe wali ekyaddondo yekola ddi erina byekola ne emirimu gyayo gya kibiina kyaki kya NRM. Hadija Namyalo akola mirimu gya President Yoweri Kaguta Museveni yamwapointinga sente z'akozesa za President siza NRM siza bannayuganda kati tebamuleetako nnyo kimberembere simwe mwamulonda era mu bukiiko obutwala NRM tebamuwulirako nga yeesimbawo nti ono tumukubye ofiisi ye babadde ba mitima mirungi waliwo omukyalo tomumanyi nye bamuyita Mire Babalanda Mire Babalanda si kati yakola ku gundi ofiisi ya president oyo nze ndi musajja mumanyi naawe Mire Babalanda y'omu kati yayinza okuba tawadde bantu bintu bikalu naye yasanga ofiisi ya presidency eya minisita ba RDC bwe baba bali 100 n'abagamba olina okuba ne ba deputy mukola nnyo ompulira deputy bali beetagisa mu constitution mwe bali RDC deputy RDC oba RCC naye nga bali silent tebaliiwo kimu ku kintu ekiraga nti ekiyambako abantu okuba n'emirimu kati n'abawa buli muntu deputy bw'onoonya abantu abaafuna emirimu mu kisanja kya mukyalo Babalanda tolina kyoyinza kubuuza nti n'amaliriza baali bafuna miliyoni 7 yabalobingidde 12 nti kati omuntu agenda kutula mu ofiisi ya RDC asaavinga abantu nga naye mu mativu mukko ng'alina watandikira nti kati amafuta ngataddemu so ate kati amafuta gambwe nyino gafisa awakola emirimu gya gavumenti nemba yesigama ennyama ng'osobola n'omuvunaana ng'olina w'osinziira
kubanga olumu omuntu bw'omuwa mu office n'atabeera satisfied na by'alina kufuna amaliriza either tazze ku mulimu either agamba enjala ennuma either amayikale twatuuse nga siinaamu kantu bano ne bampayo emitwalo 5 okwekaanya kati babalande office yagitereezezza ontegedde KCCA gy'olaba gye tuyita smart city it is under her KCCA minister CEO owa KCCA eba reporting minister mu office ya minister of presidency aina gundi zatwalawo nga 5 ne this time round kino ekisanja kyosooka okugamba nti nno tewabaddewo kulwana kulyawo abantu bakola buki bukozi so such people Uganda ebeetaaga twagala abantu abakolera abantu bw'onoogenda ku ofisi ya secretariat eyo gy'olaba waliwo omukyala bamuyita Barbara Nekesa simuba wamuwuliddeko ye treasurer wa NRM this time round abantu tebava ku kitebe because abalina okukola abawadde byebakola abantu abalina okubaako bye bafuna babifunye tagira tabiyisa mu mabaati ati gwe kyakola batwale kalamoja ne bagazze nkugambye Nekesa abantu abalina kye banoonya kyonna ffe twali mu campaign nga tugenze covering eruruka nga budget ebikonde bisusse n'ayita mukama waffe Bebekulu n'amugamba nze kanjira nkuwayo ka budget akakusindika naye emirimu gya kibiina gikole ki gitambule abaana bewaleeta otuwa coverage balema ate kubeera nti bayagga buki babeeko ekyemisana kye balya nga bwe mulinda ensako yammwe gye balina okubawa kati abaana baba bakolera abantu batuusa obuvunaanyizibwa bwabwe gye balina obukola teri abaagala ne President Museveni agenda kikolera ki kumanda bannamyalo bamulwana kati Barbara Nekesa naye bamulwana babalanda bamulwana agenda kukola atya President Museveni ndoza abiraba bakiyita mu luzungu bano ba kasozi bakiyita wealth of knowledge and experience musajja mugezi nti obukugu bw'alina okutegeera kw'alina byalabye n'amagezi g'alina ebimuwazannyirako buki alaba bulabi nti kati ono wano waliwo bano ekibaluma kye kino naye amanyi obbayita nti gwe baleke Namyalo kola mirimo gyo va ku banaku kanjogere nga Namyalo twafuna gikola mirimo gyo era nze nkakasa President Museveni singa asobola oku-equipingayo abantu abalala nga 10 abalinga Namyalo naye lwakuba basinga kinooza kiba kyabuntu Namyalo nga ye abasinga babibawadde batutte bitwale nze mbadde njagala kusinzira wano nsabe president tusinzira wano tumusabe budget ezisinga azikuŋŋaanya azichanneling aziwe Namyalo agambe Namyalo tuusaako abantu saavisi tujja kweyagala bagambe nti no babadde bamuwa tugeze olaba tebannamugamba kukola bintu yatandise dde okwetuka bwayingira obutale nze njagala President Museveni akwateyo trillioni za sente nga 5 agambe Namyalo njagala kulaba results njagala onzigira mu bantu onkyusiza obulamu bw'abantu trillioni ngezi abaana bali mu Kampala muno bali ku boda za Namyalo bamalaaya bamwagala okufa bana batunda ebindazi Namyalo eggwanga lino yeetaga kukola mu kijjukizo mu maaso eyo nti omuntu yayagala Uganda ye n'abantu ba bulijjo yagenda e South Africa n'abasanga nga balinayo convention si ya NRM y'Abannayuganda bonna n'atuukayo e South Africa oyo Hadija Namyalo n'abawa $2 nga 2 abatalina byakulya mugira mutandikirako abalina embeera eyabalemerera nga mwagala kudda Kampala n'abateeka ku nnyonyi n'abakolera ku bintu mugende wa e Kampala nasanze abantu abamu bali mu nsi zibayita Nordic countries ziri awo Sweden, Iceland, Norway nabo nga balajana twayita Namyalo nga tajja omukazi yeewulira nyina gye mbadde ne Eddie Mezaya n'aŋŋamba nti Hadija Namyalo muntu mubi nnyo kunzi kiki nti twamuyita yagaana okujja twamuweereza ebbaluwa yaffe teyagiddamu ne mugamba Hadija ne mugamba olaba nammwe mutuuka kubanga mwetaaga Hadija Namyalo nga waliwo baminisita ab'enjawulo ne mulaba ng'ono yeyeetaagisa ez'ebweru Minister of Foreign Affairs waali owa internal waali okitegeera alabya Hadija Namyalo nga Katikkiro amusiima Katikkiro okitegedde
yamusima n'agamba Katikkiro nga tasiimasiima ekitegeeza kiraba olina okuba n'omutima omutemu bino ebagamba nti n'omuntu bw'omukwata mu ngalo akutta ogenda n'ekisiraani kye ng'ogwo kennyini oli ddagala lya ddogo akwatako tebaloga omukazi baamuloga dda gwe buli nsobi gyakola manya baba alogeddwa bw'olaba Namyalo alina gwavuma wabaawo amulozi ate ye lwaki aba avuma ggwe anti wabaawo amulozi akuvume naye nga ye ng'omuntu mulungi okufa lwaki tetubasiibulira wano mwera